Oluzungu lwobuuza Kenzo lwe mwogera ne Chameleone tolubuuza Diamond Platnumz mwerondemu. Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA Media ensibuko ya mawulire ngwatanaba kubanga subscribinga gena maaso subscribinge likinga commentinga tusobola okubanga munange tutambula fena go agaliwo mukwano gwange omukulu Tamale Jr simusanyufu ono avuddeyo nalumbagana ba YouTubers banna mawulire n'abategeeza nti bandi baddayo ate ne bakwasaganya emisomo ono abalangidde n'abagamba mugende ku university waliyo courses ez'obwerere babayigiriza oluzungu otherwise moswaze eggwanga Uganda. Kino no kyazze kitya munange Diamond Platnumz twamulabyeko nga yakatuuka bannamawulire babadde bangi nenga munange ebibuuzo bye babuuza nga bakuba mbogo njereere wabula nawe mwewulireko. Diamond Platnumz mwali mu Uganda namulabyeko nga bamukima ku airport ne bannamawulire muyige ku luzungu. Journalists ababuuza baserebu bana bavudde mawanga amalala muyige ku luzungu. Kati Brian wako wene BS wabadde obuuza biki ebyo? Brian wako mukwano gwange n'olwo oluzungu lwo olwakawempe moziremu era ono mwana Simisi yatuyambye nnyo. Bannamawulire muyige ku luzungu. Oluzungu lwobuuza Kenzo lwe mwogera ne Chameleone tolubuuza Diamond Platnumz mwerondemu. Kumwe bannamawulire tekuliko yasoma literature. Ninalabye Brian wako nempulira nga nennaku enkuti. Mbu before we done anything, let us welcome you. Yakubiddewo embogo first time. Let us welcome you Diamond Platnumz. Ng'oluzungu lwokalwa bannamawulire muddewo muyiga oluzungu. Their free lessons makerere. Grammar in English. Full stop egenda wa. Apostrophe, comma. Mpaka ono mwana Simisi wamma we yayingiddewo n'akubawo ekiraka. Diamond Platnumz kwe kutandika okuwulira oluzungu. Mulekeraawo okwogera Oluganda mu luzungu. Nomunoga before you done anything. Nga tolina kye waakoze. Nedda Brian wako akazungu ko kabuzeemu ka English ngoyogera ne Diamond Platnumz kabuzeemu mwerondemu omuntu mwebasa kale mwandiresa Samson Kasumba obona omwana kanale at least mustanye ekitiibwa ky'eggwanga mulimba. Neno saba YouTuber bebagala okubuuza ebibuuzo tebalina luzungu lwe bamanyi bakwata ekintu kimu. Tell us your marriage with Zali kati ebyo bigiramuwa. Omusajja azze kuyimba omubuuza marriage ezize. Buterevu ku side eyo ensonga bwezityo uweziri onono takomyawo agenze maaso n'akubiriza bakadama bonna nga oliyeyo nga kasimbi okewulira munnange wali chairman akulembera abavubuka abagala abakazi abakulu era agamba ye ready gwe leeta kasente leeta kisawo nga kijjudde enthimbi ye agenda kuyira ekiravulavu era bw'atyo n'agamba Keiyz agume afumbe kubanga obufumbo bosi bwangu naye ebyo bibaawo mu bufumbo. Abantu be Europe nja kujja naye sikati Keiyz agira asooka yafumbe. Keiyz era twakusibiridde entanda fumba Keiyz akajja obunaku keemanya nja kuddamu abo abakazi beeyo bagende bakulimbe. Omukazi waba yakuwasizza fumba naffe tujja era ekyo kye nabadde ngamba Kasuku ne mga Kasuku nze sawa yonna nnyenda mu Amerika kufumba. Eriyo omukazi ayina ssente ampase sindika busindisi baaka akawunti yo nzize male okuwa laavu ffe muneete tukyawasa tufumbirwa bufumbirwa. Nze nga chairman akulira abavubuka abato abafumbiddwa abakazi abakulu kwa nawandiikira dda President Museveni ebbaluwa atuwe ssente boy charity. So Keiyz nze nga chairman wammwe mbakuutira mufumbe nawandiikira dda government proposal nti batuteeremu sako fe abafumbirwa. Kwa Junior nakafumba mali abiri nfumba bwe noba
nfumba bwe nnoba ne baba Keiyz oyo omukazi bangambye alina abaana 3 onaabasitula waata emmere saanika wosingi mashini Keiyz weba efudde tolinde engoye zikunye n'engalo wano ng'obadde oyoza bijjiini byo bantu nabo wamma kwebuza magezi ofunye omukisa ofunye visa ng'otandika kubuza wasingi mashini engoye zikunye Keiyz abaana b'oyo omukyala tubaboggolera abaana b'abazungu tebaagala bya baboggolera eyo nga nkujjeeyo yo diwo ey'abaana abalenzi Bucket and Flosso munnange bano bavuddeyo ne boogera ku nsonga zonna ezibadde zibogerwako. Bano babadde babuze ku shaati eya music banga libadde panvu nnyo wabula ensonga abantu babadde bagamba bano balabika baatwalibwa bishuga mami ebyali bibateekamu akasimbi wabula bano bavuddeyo ne banja ku nsonga eyo ne bagamba yes wetubanga twali munange tuli ku ssente z'abashuga mami bo tebakirabamu buzibu bwonna era bagamba munange bali wiringi wobanga oliyongera oli shuga mami munange oli waddembe okubanga ate oleeta kasente ako n'okabateekamu ne bakalya awo nno baba beegasse ku mwami Tamale Jr. Jjukira ono yeewadde ekifo ye chairman w'abavubuka abaagala abakyala abakuzeeko myaka of course musajja mukulu Shakibu Kyamo naye oba tomuleseeyo naye agwa mu ttuluba eryo ebyo munange si bigambo byange bigambo bya Tamale Jr. Omo agasseemu omukulu Keiyz kale Bucket and Flosso nabo bamwegasseeko bano nno batukubidde ennyimba nyingi ate nga nsufu munono nga mulimu squeeze mulimu byafaayo mulimu teremundo n'endala nnyingi nnyo era nga nsufu era bandibanga bakomyewo ku siini naye munange akasente tewali kale gwe nga oli shuga mami ng'oli olina omusimbi gwo gukuyitaba jangu oteeke mu baana bano sente ate baddemu otukuba omuziki olw'ensonga bo bafaani bali so much disappointed mu bo emirimu gyaggwawo mu Uganda tewakyali mirimu bw'oba oli musajja ng'oli eyo fumbirwa ove ku lujja olujja mululekeko ba Godfather Godfather naye singa yafumbirwa naye simanyi kimuliko muve ku nzija funa omukazi alina ssente genda bakuwase ofumbe nawulidde Keiyz oli eyo ofumba byenda namukubiddeko Keiyz ejjo nga gyali atokosa byenda ffe Keiyz tujja kwogera butereevu mukwano gwange awono ne nkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna saba mukama katonda abankoomere mweraba